GTV for unity and development. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، كما قال عز وجل: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. amatenda majjuvu gatendebwa n'owekitiibwa Allahu Akbar, oyo eyatuteeka mu baddu abatono ennyo ku mwaliriro guno ogw'ensi, n'abeera nga tusiimira ekyengera ky'eddiini Busiraamu, nga si magezi gaffe gwali eyo, si kumanyako gwali eyo, si kuba nti gwasinga essente, si kuba nti gwasinga emmaali mu mbeera zonna. Naye Allah waba akusimidde ekyengera ky'Obusiraamu, oyisangako emikono mu maaso n'omwebaza. Essaawa zino twalibadde ng'oba oli awo tuli mu mabaala, twalibadde nga n'amannya ge batuyita bakuyita Yokaana, ne Allah waba teyakuteeka mu bagagga, n'akuteeka mu baddu abatono ennyo be yasimira n'ekyengera Busiraamu, osaanidde okumwebaza. Ebyengera n'okusasira bibeere ku Nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, oyo eyatuyirawo omubiri ng'enjogera y'abavubuka, n'abeera nga atusomesa eddiini Busiraamu. Oba oliawo nga Allah oyakakasa n'atubulira ensonga lwaki yasindika Nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Yagamba mu surati Nisa, yagamba aya ya 63 embaseerabidde: wama arsalna min rasulin illa liyutaa biidhnillah, nti tewali nsonga yonna yasindisa batuma abo Allah batunyonyola mu Qur'ani ey'ekitiibwa, naye omulama gwabwe kwali kubanga bagonderwa oba oliawo ku lw'obuyinza bw'ekitiibwa Allah. Owekitiibwa Allah mu mbeera zonna atukuutira okubeera nga tumutegeera. We tunaaba tumutegedde biidhinihi, kijja tuyambako okukola emirimu gye yatulagira okukola nga gitwanguyira. Ensonga yaffe gye tugenda otunuulirako, tugenda tunuulira ku mulamwa nga guli mu nsonga nnya Omusiraamu ali eyampuliriza z'olina okuba nga weenywerezaako. Ensonga esooka, omumanyi ono ekitabo kino yakiwa omutwe ogugamba nti i'lamu rahimaka Allahu annahu yajibu alayna, nti beera nga omanyi gwali eyampuliriza, rahimaka Allah abeere nga akusaasira, annahu yajibu alayna, ebigambo bino byogenda okuwulira bikukakatako gwe Omusiraamu omusajja n'Omusiraamu omukazi. Ta'lamu arba'a masaila, okubeera ng'omanyi ensonga nnya biidhinillahi ta'ala. Ensonga esooka omumanyi ono gye yeesembesa, yagamba nti ensonga esookera ddala mu Busiraamu gy'olina okuba nga ekukakatako okugimanya, yagamba nti al-ilm, kwe kubeera nga okumanya, olina okumanya mu ddiini y'Obusiraamu. N'atunyonyola ekigambo irimu, oba oliawo abasinga obungi tumanyi nti kusoma diguli, nti Seeka bamutikkira Madiina oba ku Bilaali. Nedda, Seeka yannyonnyola n'agamba nti al-ilm, ekiyitibwa okumanya, huwa ma'rifatu Llahi azza wa jalla wa ma'rifatu nabiyyi sallallahu alayhi wasallam wa ma'rifatu ddiini l-islaama bil adilla. Yabeera nga atunyonnyola mu kigambo irimu ensonga 3 biidhinillahi ta'ala. Yagamba ensonga esookera ddala ekiyitibwa irimu, huwa ma'rifatu Llahi azza wa jalla, kwe kubanga tutegeera ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, oyo eyakuteekawo ku mwaliriro gw'ensi. Ekyebuuzibwa omumanyi. Okubanga omanyi ow'ekitiibwa Allah kintu kya bbeeyi nnyo, n'oba tolina ssente mu nsawo, ng'omumanyi nti yatonyesa enkuba. Allahu Akbar. Abaddu bangi tebategeera Allah, abaddu bangi okumanya tebamutegeera, babeerako ebintu ebirala bye babeera nga bamuteekako nga babyagala nnyo. Wa minan naasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Allah yatugamba mu surati al-Baqara nti ne mu bantu abo mulimu abayeteerawo ebintu ebitali Allah, yuhibbunahu, nga babyagala nnyo okusinga ow'ekitiibwa Allah. Kati Allah atugambye
nti mu bantu abo woba gwogwayo beera ng'ovaayo okubeera ng'otegeera ow'ekitiibwa Allah. N'atunyonnyola ensonga ey'okubiri mu irimu nti huwa ma'rifatu rasuli sallallahu alaihi wasallam, kwe kuba ng'otegeera nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ekyebuuzibwa omumanyi, bwe bamwogerako omutegeera, osobola omudifendinga. Bwe bakubuuza nti omumanyiiko kinaki, osobola okumwogerako. Baddu bangi abampuliriza, irimu tugitadde mu bintu ebitagenda tugasa. Nosanga omuvubuka ng'asobola okusomera ttiimu abazannyine gye babagula, n'agamba bwe bamusasula ssente bwe ziti bamugula mwaka bwe guti, era asuubira kontrakiti y'okugwako bweti, naye nga nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tamumanyi. Nga n'omubuuza yaani yazaalibwa tamumanyi, naye nga abeera muswala n'amwogerako, baba bazina ne bamwogerako, tomumanyi oyo nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ekyokusatu mu irimu nga tetunnagaziwa, yagamba kwe kubeera ng'otegeera eddiini y'Obusiraamu bil adilla, n'abujulizi. Fulani bwe bakubuuza lwaki oli musiraamu, ogenda tuwa ensonga zino wammanga, ojja tugamba nti oba oliawo taata wange nagenda okubeeramu okufuna amagezi okutandika okutegeera nga taata wange ntulaba tugenda ku jjuma, tulaba nga tugenda ku yidi, nga bwe bujulizi oba oliawo bwayinza okwesembesa, naye nga tamanyi lwaki bamuyita Sulaiman, tamanyi lwaki bamuyita Abdul Karim. Ensonga eyo nebeera ng'etukosa nnyo mu ddiini yaffe Busiraamu. Tugenda kwetegereza ensonga ezo nnya, ensonga esooka naye ka tugigaziweemuko katono. Allah yatugamba mu kitabo kye kitukuvu Al-Qur'ani Al-Karim mu surati Al-Baqara aya ya 21 paka ku aya ya 22. Allah atugamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim. Yabanga akoola nti ya ayyuhan nas, abange mmwe abantu, i'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yabeera ng'oliawo akoola abaana Adamu bonna nga abakoowodde ba Peter, ba Yokaana, ba Musa, n'abanga abagamba nti abange mmwe bantu mmwe mubeere nga musinza, mu kusinza mubeere nga mutegeera omulezi wammwe oyo yabatonda. Seeka si gwe weetonda, mukaddaali eyo si gwe weetonda, beera oyo yakutonda, oyo akukubiriza nnyo okubeera ng'omutegeera. Oba oliawo oba tomutegedde, ekyokutuusaako ebibonerezo bye si kya bbeeyi gy'ali. Atuwadde ensonga ey'okubiri, ye yatonda n'abo abaatukulembera. Oba oliawo baatunyumizako mu Qur'an, ba Firaun, ba Musa, ba Isa, ba Ayub, abantu bangi Allah be yabanga atunyumiza muno mu Qur'an, abo bonna ye yabateekawo. Yani n'abagenda okuddawo yagenda obateekawo, naye yagamba otunaaba tumusinziza tugenda funamu ekigambo ky'okumutya. Kitegeeza okutegeera ow'ekitiibwa Allah ofunamu ekigambo ky'okumutya. Nobanga Allah kyakulagira kyoteka mu nkola, Allah kyakulagira kyoteka mu nkola. Akulagira beera wano olina okubeera, wagamba tokwata wano tokwatawo, obeere ng'omutegeera. N'atunnyonnyola ensonga ey'okubiri n'agamba nti alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Oba oliawo mu kutegeera ko Allah kyakunnyonnyola nti yoyo eyakuteerawo ensi eno nga kyaliriro. Tutambula, Allah yali asobola okukola ensi ng'eri bweti, ng'ova eno oyambuka bwambusi ng'eri bweti, ne Allah yabeera nga agifuula kyaliriro, okubeera nga tukolerako emirimu gye, okubeera nga tusaalirako, okubeera nga tukolerako buli mulimu omulungi gw'omanyi. Ensi eno n'eba nga tetuzibuwaliza kutukola ibada z'owekitiibwa Allah. N'atuwa ensonga n'agamba nti wassamaa, n'abeera nga ate atuteerawo eggulu eryo lye tulabako nga kasolya. Oba oliawo tubeere nga n'ako akabonero tukafumiitirizaako okubeera nga tutegeera ow'ekitiibwa Allah. Muganda wange ali eyo ampuliriza, bw'oba totegedde ow'ekitiibwa Allah ogenda kuba ofiiriddwa olufiiro olunene. Tukyali mu kutegeera ow'ekitiibwa Allah, ma'rifatullahi. Allah atunnyonnyola mu Qur'ani, waliwo yatugamba nti yubayyinu Allahu lakum an tadillu. Mu surati Nisa ng'eggwako Allah atunnyonnyola ng'atugamba nti ensonga lwaki atunnyonnyola tuleme kubula. Allah atunnyonnyola okumutegeera tuleme kubula.
atujjamu entegeera ennafu. Yubayyinu Allahu lakum an tadillu. Kati woba totegedde weekitiibwa Allah, muganda wange togenda sobola kuyimirizaawo ibadaati ng'oba oliawo weekitiibwa Allah engeri gye yazitulagiramu. Allah ayongerawo ng'atunnyonnyola, yagamba mmwe abatannategeera Allah abuuza ekibuuzo nti kaifa takfuruuna billah, butya we mutandika okujeemera Allah. Oyo gwe tulabye mu maaso eri nti oyo eyabeera ng'atutonda n'atuteekawo kuno ku mwaliriro gw'ensi, ate nga yeyabeera nga yeyatonda bali abatukulembera mu maaso. N'amala n'agamba nti kaifa takfuruuna billah, butya we mutandika okujeemera weekitiibwa Allah wa kuntum amwata, nga temwe mwali bafu. Yani wabeera ku mugongo gwa taatawo nze ayogera naawe ampuliriza, ng'oli mufu teri akumanyiiko. Akaseera kaaliwo nga fulaani gwa ow'ekitalo tewaliwo akoogerwako ku kyalo kw'oli ssaawa zino nga weefudde w'amaanyi. Ekiseera kyaliwo nga teriiwo yadde akwemulugunyaako. Ekyo tekikwewuunyisa, tekijja mu magezi go okubeera nga okyebaliza ow'ekitiibwa Allah. N'amala n'agamba nti butya bwe mumujeemera nga temwali bafu. Thumma ahyaakum, oluvannyuma yamala n'atuteekawo ku nsi tulya tunywa tweyagala okubeera nga tuyimirizaawo ibaada ze. So Allah beera ng'okitegeera nti ye yakuteekawo kuno ku mwaliriro gw'ensi, ate agenda mala akugjewo. So baganda bange, mu kigambo ky'okukitegeera ow'ekitiibwa Allah kyekyo maarifatullah akatonotono, kuba otandika okunnyonnyola ayati z'ow'ekitiibwa Allah tujja sulawo. Tutunulireko ku maarifatu rasuli sallallahu alaihi wasallam. Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah abeera nga amwogerako mu Qur'an, tubeere nga naye tumutegeera enkizo ye, na butya oba oliawo omwanadamu ali eyo gy'ayinza okuyimirizaawo ibaada ze okubeera nga Allah amusiimisa. Tutuneko mu ssuula ey'okusatu mu Qur'an biidhinillahi ta'ala, essuula ya kusatu eyitibwa surati Ali Imran. Allah ng'atunnyonnyola atugamba qul in kuntum tuhibbuuna Allah, bwe muba mugamba mu abasiraamu abali eyo nti mwagala nnyo ow'ekitiibwa Allah, fattabi'uuni, mubeere nga mungoberera. Kitegeeza okutegeera nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kigenda kuyambako okubeera ng'oteeka mu nkola ebiragiro bya Allah bye yakulagira okuteeka mu nkola. Awamu n'atugamba mu surati Nisa aya ya 8 yagamba man yuti'i rasula faqad ata'a Allah, omuntu yenna aba agondedde omubaka oyo gwe mulaba, oyo mubaka gwe bakunyumizaako, oyo mubaka gwe bagamba nti eno sunna y'omubaka n'ogijeeja, oyo gwe bakugambako, wonna woba oli beera ng'omwagala. Wonaaba omwagala, Allah naawe agenda kwagala. So wano Allah atugambye kul in kuntum tuhibbuuna Allah, aya ya 3 mu surati Ali Imran. Muba mugamba nti mwagala nnyo ow'ekitiibwa Allah, fattabi'uuni, mubeere nga mungoberera nze nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kye kikuganya okutegeera omubakawo, omusomesa w'obusiraamu gw'owangaalidde. Bakusomesa nabbi yasenya bw'ati gw'osenya bw'oti, yawasa bw'ati gw'owasa bw'oti. Kati abafe embuuza, oligoberera mubaka oba oli mukumuwakanya? Omubaka gamba kwata wano, oligamba nze nja kwata eno. Kyokka Allah yatugamba nti omuntu yenna wama yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi' ghayra sabili almu'minin nuwallihi ma tawalla. Omuntu yenna anayawukana ku nkola y'omubaka n'ava ku kugoberera kw'abakkiriza, nuwallihi ma tawalla, n'akyuka olukyuka, Allah kyagenda omukolera agenda musula mu muliro. Wama dhalika ala Allahi biaziz. Allah ekyokukwokya gwe minisita ali eyo, ekyokukwokya gwe omuwalimu ali eyo, ekyokukwokya gwe mukadde gwe ali eyo, si kya kitiibwa, tekigenda kumwewuunyisa nti njokyeza minisita, si kya nkizo. Beera ng'otegeera ow'ekitiibwa Allah. Wonna ategeera ow'ekitiibwa Allah, n'omubaka agenda kuba nga naye omutegeera. Kyova olaba ku aya yaddako wano wansi yagamba qul atii'u llaha wa atii'u rasul. Qul atii'u llah wa rasul, mubeere nga mugondera
Allah muberenga mugondera n'omubaka. Kyekiki tulabe mu aya eri mu surati an-Nisa aya y'ekinana nti man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Omuntu yenna agondera omubaka aba agondedde Allah. Ate nga twakirabye nti wama arsalna min rasulin illa liyuta'a biidhnillah. Tewaliwo nsonga yonna yasindisa batume baneeno okujjako nga bagonderwa ku lw'obuyinza bwa Allah. Awamu n'atugamba mu surati al-Baqara aya wabasirabide ya 213 yagamba kana an-nasu ummata wahida, mazima okuva nedda abantu bano emirembe gyasooka okuva ku mulembe gwa nabiyuna Adam alayhi salam balinga kibiina kimu. Allah kyategeeza nti akaseera ako kujja okutuuka ku nabbi Nuhu alayhi salam walingawo amazambi agakolebwa naye tekwaliko shiriki kumugattako. Kuba tukiraba Allah nga watunyumiza mu surati Maida atunyumiza ku baana ba Adamu wabeera nga bafunamu obutakwatagana mu kuwaayo ebirabo. Omu mu bo n'agamba nti mazima fulani nja kutta, era omwoyo gwe ne gumugondeza n'abeera nga amutta. Kitegeeza amazambi galingawo naye nga shiriki okugatta ku Allah kijja ku mulembe gwa nabbi Nuhu alayhi salam. Kati Allah atugamba kana nasu ummata wahida, mazima abantu okuva nedda kyali kibiina kimu. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. Allah kwe kutandika okusindika ababaka okujja nga babasanyusa nti we mukola kino Allah agenda kubabonereza, we mukola kino Allah agenda kubanga abasiima. Naye we balinga bajja abatuma abo batugiranga n'obujulizi, bajjanga n'ebitabo. Mweno mu Qur'ani ey'ekitiibwa Allah mulimu batunyumiza nga baliko ebyafaayo, mulimu batatunyumiza. Okugeza yagamba Allah ow'ekitiibwa yagamba nti wa rusulan qad qasasnahum alayk, nti mu babaka muno mulimu be nakunyumiza nga nabateekamu muno mu Qur'ani ebyafaayo byabwe bibeere nga bibuulira ummayo. Ate mubo wa minhum lam naqsusuhum alayk, ne mubo mulimu ate be sitakunyumiza. Wa kallama Allahu Musa takrima, mazima Allah yayogera ne Musa olwogera. Muganda wange ampuliriza, omubaka ono onaamusuula ebbali oyinza obutategeera Allah. Wonaayawukana ku mubaka enkola ye, enneeyisa ye, enjogera ye, endya ye. Omubaka agamba kola bwoti, gogamba nze nja kukola bwenti. Omubaka agamba tosalako birevu, ogamba nze nja kubisala. Omubaka agambye kendeeza empale, ogamba nze sijja kendeeza. Kiba kitegeeza omubaka tomugoberedde. Ate w'ojeemera omubaka obeera ojeemedde Allah ow'ekitiibwa. So abantu ekyatusindisa abatume bano kubeera nga batugondezaamuko ku bigambo bya Allah. Lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatu ba'da ar-rusul, abantu baleme kwekwasa Allah oluvannyuma lw'okujjirwa abatume. Allah yayagala okujjawo excuse eyo nti oba oliawo ffe tetwafuna batubuulirira bino bigambo. Yensonga ffe lwaki twabeeranga mu nsi nga tulya nga tunywa nga tukola bye tukolanga era tetusuubirayo kukusinkana gwe ow'ekitiibwa Allah. Yensonga lwaki twakolanga bitunyumira, ekyatusanyusanga kye twakola. Naye ababaka bano Allah olwabateekawo twalina kubagoberera. Ababaka bano be batulagirira kiki ekituufu Allah kyayagala. Kati ate omwawukana kubugenda kubula, ate wobula oba ogenda obubuli bubuze bwonna bugenda kugwera mu muliro. So baganda bange, ma'rifatu rasulu sallallahu alaihi wasallam, okubanga tutegeera nabbi waffe omwagalwa, okumutegeera kya makulu nnyo era kigenda tuyambako okubeera nga tutereeza emirimu gyaffe. Aya esembayo ku ma'rifatu rasuli sallallahu alaihi wasallam, manyi twalambise zino ensonga nga ziri ensonga nnya, naye ensonga esooka okubeera nga zikakata ku musiraamu ali eyo okuba nga azitegeera, okubeera nga otegeera Allah, ma'rifatullah, okubeera nga otegeera omubaka sallallahu alaihi wasallam. Then ensonga eyokusatu mwe ensonga emu, ma'rifatu dini al-islam bil adilla, okubeera mu ddiini y'obusiraamu. Musiraamu gwampuliriza ali eyo
okubeera mu ddiini y'obusiraamu nga naawe okakasiza ddala nti kyendimu kye kituufu. Abaddu abamu batuuka okubeera ngamba naye eddiini gye ndimu eno ye ntuufu, n'otuuka otunuulira obulokole n'ogamba oba obulokole bwe butuufu. Abaana abagenda ku Sande kwegamba n'ofunamuko yentegeera, muganda wange beera ng'owuliza ebigambo biro. Eddiini busiraamu ye ddiini mu maaso g'Oweekitiibwa Allah gy'amanyi inna ddiina inda Allahi al-Islam. Eddiini emanyikiddwa mu maaso g'Oweekitiibwa Allah bwe busiraamu. Kyova olaba Allah atunnyonnyola mu Qur'an nga tulaga entegeera z'abo abantu abakulembera, wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, obabeera nga bagambibwako nti abange mubeerenga mugoberera ebyo Allah byasizza, yani nga bye biriko obujulizi, bye biriko obujulizi bw'abatume nga ne bamalayika bennyini bakakasa. Lakini Allahu yashhadu bima anzala alayk anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun. Allah yakakasa ajulira nti ebintu byonna bye yakussaako yabissaako na bujulizi, ne zimalayika zikikakasa. Kaso muganda wange ampuliriza, eddiini gy'olimu ye entuufu, naye oba olyawo tofunye kubuulirirwa kuno, ogenda kufunamu okubuusabuusa. Allah atugamba ali omu, eddiini ziri zitugamba nti Allah bali basatu. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Ndowooza olaba, singa otegeera Allah bano enjogera yabwe bagamba kino, Allah nga adifendinga. Bagamba Allah ali mu basatu, Allah agamba mazima bakafuula bagamba nti Allah ali omu mu basatu. Era tekigwanira ku Allah. Kati obutategeera Allah kigenda kubanga kitukosa nnyo mu ddiini yaffe ne mu ibaada zaffe. Ensonga ey'okubiri oba olyawo ku nsonga ennya ze tugenda otunuulira kwe kubanga omusiraamu ali eyo omala otegeera ebyo ebigambo ebisatu mu kigambo ekiyitibwa irimu. Seeka tunnyonnyola n'agamba nti ekyokusatu al-amalu bihi, kwe kubeera nga ebigambo ebyo bye twogedde okutegeera Allah, otegeera Allah n'otegeera omubaka n'eddiini busiraamu gy'olimu nti ya bujulizi, ogirimu na bujulizi. Kati omubaka byakulagira yesebo ne Allah byakulagira ebyo ebiri mu ddiini eyo gy'okakasizza nti ya ddala oba olina okubiteeka mu nkola. Al-amalu bihi yensonga ey'okubiri muganda wange gy'olina okubeera nga mu ddiini yo ogimanya. Okuteeka mu nkola, Allah atukuutira nnyo okubeera nga tukola emirimu emituufu, emirimu egiriko obujulizi bwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kyova olaba ffe mu ddiini yaffe busiraamu, oleeta ensonga yonna tugikkiriza, otumala ogikkiriza nga tulyoka tukusaba obujulizi. Oba tolina bujulizi, ensonga eyo nga tugisembya ebbali. Kati okukola, kuba Allah yagamba waman ya'mal minas salihati mu surati Nisa, yagamba nti omuntu yenna anaakola emirimu emirungi, omubaka gyakulagidde, Allah gyakulagidde nga giri mu ddiini busiraamu. Waman ya'mal minas salihati min dhakarin aw untha, oyo yenna anaakola emirimu egiriko obujulizi nga tegyamulagirwa, min dhakarin aw untha, imma musajja oba mukazi. Allah ataddewo akakwakulizaako kubiri. Olina kukola mirimu mituufu, tomala gakola. Mu ddiini tetumala gakola. Nawulirako nga gundi agamba nedda. Kyova olaba gwali eyo omuzadde ampuliriza, olina oteekawo kaweefube okweyigiriza eddiini yo. Ta'allimu dinakum wa auladikum, okubeera nga gwe weeyigiriza gwe omuzadde eddiini y'obusiraamu ate oyigirize n'abaana bo. Kati Allah atugambye waman ya'mal minas salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, oyo yenna anaakola omulimu nga guliko obujulizi bwa Nabbi, guliko obujulizi bwa Allah. Ngera omubuuza lwaki fulani okola omulimu ogwo nga kugamba nti nasomako wano ssebo, nasomako wano. Basiraamu obuzibu bwe tulina tetuwagala kusoma. Eddiini yaffe busiraamu egenda kutumenya nnyo nga tetugisomi. Oba olyawo
abazadde ku mulembe guno Allah tusaasire tufuba nnyo okutwala abaana baffe mu standard. Mwana wange njagala asoma oluzungu zibikozi naye nga womugamba nti ate ku ludda lwa Allah agamba seeka ebyo bikonya. Ebigambo bya Allah bye bikonya. Ng'omwana akwata Qur'ani ey'ekitiibwa tosobola mugeraageranya ku luzungu kuba buli kyasoma ateeka mu mutwe ne mu luzungu tufa gasoma. Ebigambo by'owekitiibwa Allah bigenda mugasa kuno ku duniya. Omwana alimuuko ku ddiini abamuuko ne ku nsa eri bazadde be ne bano abaana ba bikozi. Allah tusaasire. So otunamala otegeera Allah nitutegeera omubaka we ne byonna bye batubanja nga biri mu ddiini busiraamu. Kati Allah atulagira kola waman ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Oyo yenna anaakola omulimu omulungi nga guliko obujulizi bwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'obujulizi bwa Allah nti yasoma mu hadith oba mu Qur'ani ey'ekitiibwa min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Imma musajja oba mukazi Allah tayawudde tasosodde natekako akakogozo kakusatu wa huwa mu'min ngate mukkiriza akkiriza bino byakoleramu akkiriza mu Allah akkiriza mu mubaka we n'eddiini busiraamu gyalimu agikkirizaamu. Kati oyo Allah mutadde akole akola na bujulizi musajja oba mukazi akakogozo akokusatu nga mukkiriza akkiriza. Kuba Allah atunyonyola nnyo mu Qur'an ey'ekitiibwa nga atunyonyola abakkiriza be baani. Okugeza yannyonnyola kubakkiriza alladhina abo Allah be yali ayogerako abaanukulwa Allah min ba'di ma asabahumul qarh. Abo abaanukula Allah oluvannyuma lwa Allah okubeera nga abatuusizzaako okugezesebwa. Ofiriddwa omwanawo olweggulaawo bayazinye beera nga eswalo giyimirizawo. Tojja kubeera ku kabuli ogambe nti Allah yangeredde omwana wange yafudde sigenda kubeera nga nyimirizaawo swala. Allah amaze okugezesa ate ayagala omwanukule. Tojja gamba nti nedda nze nkyali mu bulumi sigenda kwanukula Allah. So ensonga eyo ebeere ng'etegeerekeka. Allah akugezesezza beera nga omwanukula. Kati wano Allah atugambye nti okukola nga tuli bakkiriza n'amala n'ateekako akakwakulizo nti abantu abo beenyogeddeko be bagenda okuyingira ejjana. Ali eyo yenna Allah atutendera ejjana mu ayati nnyingi n'agituwanira. Obuulyawo tufunemu okwagala kuli mu mitima gyaffe tugikolerere okubemu akafaananyi ako Allah katukubira kuba ebifaananyi bingi Allah byatusiigira mu Qur'an. Obeere ng'ogamba nti buli ky'olunaku mu nnaku za Allah mbeere nga nange nyingira ejjana biidhinihi. Naye ebbanga lye tumala nga tuwangalira kuno ku nsi ebigezo bibeerawo kuba tosuubira nti ogenda beerawo abadan abada. Nga Allah wagamba wa tilka al ayyamu nudawiluha baina nnas. Era bwe tukyusakyusa ennaku zaffe leero enkuba etonnya enkya n'etatonya fulani leero oli enkya toliiwo. Waliwo abaaliwo ng'omwaka guno gutandika naye ng'obamanyi yonna gye mwabaziika mwabateeka eyo naye nga yaliwo lwaliwo olunaku lwe yaliwo ne kati nga taliiwo. Beera ng'okola waman n'omuntu yenna ali eyo ng'akola omulimu omulungi nga guliko obujulizi fa alaiha ekyo kikolera ggwe. Toyina gwokolera woba ogaba gabanga okimanyi nti osanyusa Allah nakunyweza mutima gwo mu ddiini busiraamu. Tobeera ng'osanyusa abantu alladhina yunfikuuna amwalahum abo Allah be yayogerako abawaayo emaali yaabwe ri'a annas wala yu'minuuna billahi wala bil yawmil akhir. Babeera nga bawaayo emaali mu kkubo ly'owekitiibwa Allah naye nga ri'a annas bagala kusiimisa abantu nti agikabogoza ndabye empaddeyo naye nga ekigendererwa kye tekibadde kya kusiimisa Allah. Wala yu'minuuna billahi wal yawmil akhir. Wakola ekintu ekyo oba tukkiriza mu Allah
n'olunaku lw'enkomerero. So baganda bange, tubeere nga wetuba tukola emirimu tukolera ku bujulizi, tukola nga tuli basiraamu, tukola nga tetusiimisa abantu. Gwe muteeko gw'okubiri tulabye al-ilm, tulabye okumanya olina obeerawo mu ddiini yo ng'ogimanyi. Kikukakatako eri eyo buli musiraamu ampuliriza oba ndaba, kikukakatako okubeera ng'eddiini y'obusiraamu ogitegeera. Mu kutegeera eddiini busiraamu olina okutegeera Allah nyini ddiini, olina okutegeera Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyasomesa eddiini eyo gy'olimu, n'okutegeera eddiini bye basomesezaamu bil adilla na bujulizi. Oleme kubeera nga bali abantu bwe bamubuuza fulani jangu ogoberere bino Allah byasizza, Allah asizza swala 5, agamba bal natabi'u ma alfaina alayhi abaana. Oba oliawo yakuwa ensonga emu n'agamba nti nedda ssebo ffe tugoberera ebyo bye twasanga bataata baffe bagoberera. Waba yasanga taata we ng'alina essabo nga lya ssubi, nga lya ttaka, agenda lizimba libeere nga lya bulooka, alikubeko n'amabaati ne munda atekeyo amasannyalaze. Ayongera kunywezawo obujulizi bwa taata we. Allah kati abuuza, yababuuza ebibuuzo bibiri, awalaw kaana abaa'uhum, newankubadde bakitammwe abo bajjajja bammwe, la ya'qiluuna shay'a, tebaali babugumyeko, tebaafuna kusomesebwa kuno gwe kwofunyeeko. Gwampuliriza, newankubadde kitaawe yafa oba maamawo oba jjajjaawo oba ssengaawo, teyafunako kusomesebwa kubugumizibwako kuno. Ekibuuzo tekyetagisa ansa. Allah abuuza, newankubadde bazadde bamwabo bali tebaafuna kumanya kuno mu ddiini, wala yahtadun, nga tebaali baluŋŋamu, gogenda okisigala ng'ogoberera abo. Obwo si bujulizi. Obwo si bujulizi bw'oyinza kwenywezaako mu ddiini yo okuba ng'ogamba nti nze sikola kino olw'ensonga bwe nti taata wange yali takikola. Taata wo si ye nabbi, tugoberera nabbi. Nabbi kyagamba nti kino kikolebwe, tubeere nga tukikwasa amannya amagego. Ate kyabanga atuganye, tubeere nga tukyerekereza. Ogwo muteeko gwa kubiri ogw'okubanga tukola. Musiraamu olina okukola. Tewali agenda kukolera mirimu gyo, tewali wagenda kusaalira, tewali wagenda kusiibira, tewali wagenda kusomera Qur'an. Ebintu ebimu tubigayaaliridde olw'okuba tubiraba nti byakyalo. Ebya Allah bye byekyalo, oluzungu lwe lw'ebbeeyi. Allahu akbar. Tusaba Allah tuwe entegeera entuufu okuba nga tuwagala nnyo Allah. Kuba omwana ne wabeera ng'ali waka ayina tegeera muzadde we, wategeera muzadde we kyanaamulagira agenda baateeka butesi mu nkola olw'okuba yamutegeera, maarifatu, yamutegeera. Kati olw'okuba sseba oli eyo oba nnyabo tonnategeera Allah y'ensonga lwaki tonnakola tebyakulagira. Nkukutira nga nange neekuutira okusaba Allah atuwe ekitendo ky'omutegeera. Allahumma amin. So omulimu ogwokubiri, kubanga bye tutegedde ebyo okubeera nga tukola ki? Nga tubikolerako. Ng'omumanyi we yatunyonyera mu kitabo kino yeesembesa obujulizi buno wammanga. Imamu Bukhari rahimahullah ta'ala yagamba nti babul ilm qabla alqawl wal amal, nti babul ilm, omulyango oguyitibwa nti ogw'okumanya, okuguyita nti mulyango nti oyo seeka agenda kwogera. Tuba ensonga zino wammanga ziba zirina okutuukirizibwa okubeera nga seeka ate ekigambo ekyo ekyayirimu kyagala otutuusaako. Seeka tugamba nti babul ilm qabla alqawl wal amal, okubanga nga tonnata kigambo ekyo ekyayirimu, twetaaga okubanga tumanya ensonga zino bbiri. Ogenda okukita qabla alqawl, ekigambo ekyo kyoyogera olina okuba nga okirinako obujulizi, wal amal, n'omulimu ogwo gw'otulagira ffe okukola abasiraamu nga ng'oguyinako obujulizi. Nolema kubeera nga bali abantu Allah baatugamba atamuruna nnasa bilbirri watansawuna anfusahum. Gwe togenda kubeera ng'olagira abantu birungi ate gwe omwoyo gwe ogwerabize ogusiriwaze. Gwe buli muntu ayitaawo ng'omugamba nti awo waliwo ekinnya
tolinnyamu ngera bakiyita bbali buli ajja fulani awo waliwo ekinnya n'ayita ebbali ate gwe butuuka obudde bw'ekiro gw'ojja osaatuuka ng'okirinnyamu yaani nti kuno okugasako kwabagambye kwagasizza bo naye gwe tekukugasizza kuba teweebuuliridde na kino kyobadde obabuulirira kati seeka tugambye nti baabu lilmu qabla alqawul walamal okubanga seeka yenna okuta ekigambo kirina kuteebwa na bujulizi okubeera ng'ensonga eyo ekkirizibwa mu busiraamu okugeza Allah yatugamba mu surati Isra sura ya 17 a'udhu billahi minash shaitani rajim aya ya 36 wembaserabidde wala takufu ma laysa laka bihi ilm tekakutanda gwe musiramu okwonyereza ku kintu kyonna nga tokirinaako okumanya nti Allah yakyogerako atya wetukisanga nga Allah teyakitematema nga tugenda mu bigambo bya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabbi yakyogerako atya tekisukkaawo ensonga yonna wejja Allah yagyogerako atya mu Qur'an tetugirabye nabbi yagyogerako atya netuleeta obujulizi netubanga tutereeza ensonga eyo ng'evaawo mu ddiiro si kugamba ffe eddiini yaffe ebusiraamu si yakulowooza nti nze mbadde ndowooza mu ndaba yange nedda ssebo mu ddiini busiraamu temuli ndabayo endabayo tesobola singa ya Allah na nabbi nze mbadde ndowooza endowoozayo fulani ali eyo oba omusiraamu ali eyo oba seka ali eyo oba mufuti ali eyo yenna endowoozayo n'endabayo tesobola singa ya Allah na ya mubaka okulowooza nti nze mbadde okusinziira ku ABCD tukole bwe tuti ebyo bikolebwa mu ddiini yeeri ffe wano obujulizi oba tolina bujulizi tugamba seka ensonga yebadde nnungi naye teriiko bujulizi nga tugigoba kati Allah atugambye nti togezanga newenywereza ku kintu ky'otayinaako kumanya tekakutanda nga newenywereza ku kintu ky'otayinaako kumanya osala ebirevu tolina kumanya kwako ate obujulizi bwe bujja ng'ate obugoba Allah abuuza kul aantum a'lamu amillah gwawakanya ebigambo bya Allah gwasinga okumanya oba Allah yasinga okumanya ebibuuzo bya Allah tebyetaagisa ansa gwe fulani gwe ajembera ebigambo bya Allah bikulemye oteeka mu nkola gwasinga okumanya oba Allah n'amaliriza n'agamba nti Imamu Bukhari ku nsonga ye yabeera nga tutegeeza n'agamba nti omusiraamu ensonga zino naddala omulyango gwa irimu olina guta ekigambo kino kyotugamba nga kiriko obujulizi n'omulimu gwotugamba nga guliko obujulizi n'atuwa obujulizi okunywezawo kino ekigambo kyatunyonyola seeka nga bujja mu Qur'ani mu surati Muhammad sura ya 7 webaserabidde aya ya 19 Allah agamba a'udhu billahi minash shaitani rajim Allah yabanga atutegeeza nti fa'alamu annahu la ilaha illa Allah beeranga fulani gwaliyo beeranga okimanya nti tewali wayina kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okujjako Allah osooka kumanya nti ntegedde otegedde nti tegeera bino byengenda okugamba tewali wayina kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okujjako Allah then awo n'otandika okukola emirimu naye oba tonnategeera kitegeeza ate toyina kukola kuba tomanyi tekakutandanga imaani n'ekulinnya okusinga irimu gy'oyina ojja kukola amawano ojja kukola ebintu ebisasamaza abantu ojja tutandika okukola ebintu nga tebiriko bujulizi olw'okuba imaani eri waggulu ku irimu tusaba Allah atukumire imaani zaffe n'irimu zaffe so seka yesembesa ekigambo ekyo ekya Allah n'agamba nti bwe bujulizi obwo Allah bwe yatugamba yayongerayo wansi n'agamba nti fabada al-ilm qabla al-qawl fabada Allahu al-ilm qabla al-qawl wal-amal Allah yasoosa kumanya munkotinge bulungi Allah yasoosa kumanya mu aya eyo gye nsomye waggulu
Allah yasoosa kumanya qabla alqawl nga tannateekako kigambo nti osooka kumanya deni n'oyogera deni n'okola. Musiraamu ampuliriza, ensonga gye twasookeddeko irimu omanyi tomanyi otaddewo embeera oba oliawo wonateekawo embeera Allah ajja kwanguyiza naye tetumanyi ate abamanyi nabo tutandise okubawalana nze oseka semusomaako oseka musalafu oseka munabirya ne tutandise oteekawo obujulizi oba oliawo butagenda tugasa gwe beera nga okola Allah nga kyagambye nti manya oyogere deni olyoka okole ne tomanyi oyogera ate otulagira natukole okola oyogera nenga nekyoyogera tekiriko obujulizi. Fabada Allahu al-ilm qabla al-qawl wal-amal nga tetulabye wano mu surati Isra Allah tugambye wala takufu ma laysa laka bihi ilm tobeeranga wenywereza ku kintu kyotalinako kumanya. Muganda nga wampuliriza eddiini busiraamu egenda kuwoomera nnyo ng'ogitegedde obuzibu bwe tulina ebigambo bya Allah twabyesemba oba tubisamba oba kugamba nti Allah yagamba bw'ati ne baseeka babyogera kuba ne mu baseeka abamu waliwo ayinza okwesembesa aya y'owekitiibwa Allah naye nga alina kyayagala oyisaawo n'agamba nti Allah agamba bw'ati ne bw'ati n'ayisaawo. So musiraamu beera ng'osoma eddiini yo baleme kutegeerera. Mu ddiini yaffe tetwagala tutegeerera. Ekigambo kye mmaliriza n'ekigambo ky'okukola mu kutunnyonnyola Allah atugamba mu surati Nisa ng'atunnyonnyola okubeera nga kigenda tuyambako okukola emirimu gyaffe. Allah batutegeeza mu surati Nisa mu juzu ey'okutaano gye bayita wal muhsanat yabanga agamba nti aya ya 26 biidhnillahi ta'ala Allah nga tugamba nti yuridu Allahu liyubayyina lakum. Allah gye buva ne gye bulaga ayagala okubannyonnyola nga kye twalabye mu Nisa ng'eri eggwako yubayyinu Allahu lakum an tadillu. Allah abannyonnyola muleme kubula. Kati wano Allah atugambe nti yuridu Allahu liyubayyina lakum. Allah ayagala okubannyonnyola mmwe wayahdiyakum era abeere nga abalungamya mmwe sunana alladhina min qablikum nga ku nkola y'abo aba bakulembera be tusomako engeri Allah gye yabannyonnyolamu n'abalungamya. Allah naffe gy'ayagala atuteekemu. Allah okutunnyonnyola kwe mu Qur'ani ne nabbi okugaziya kwe mu ddiini busiraamu baagala kutwanguyiza. Allah n'amala n'agamba nti wayatuuba alaykum. Allah agenda tukolera ebintu bisatu: atunnyonnyola, abeere nga atulungamya ku nkola y'abo abatukulembera. Ekyokusatu abeere nga atusonyiwa. Kuba omuntu amanyi ajja gamba nti nkoze enseeredde, n'abeera nga amanyi bwenserera mu busiraamu ninakuzzaako ki, n'abeera nga akola istighfar. Wastaghfirullah inna Allaha kana ghafuran rahima. Tubeere nga twendenyeza owekitiibwa Allah kuva edda nedda Allah musonyi ate wakisa ajja tusaasira. Allah n'amala n'atunnyonnyola aya eddako eya 27 Allah agamba nti wallahu yuridu an yatuuba alaykum. Wali Allah akomenkereza atugamba nti ajja tusonyiwa. Allah anagamba nti Allah ayagala nnyo okutusonyiwa nga tutegedde tuseeredde ne tutegeera. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. woba oseeredde n'ojjukira Allah n'akujjukiza beera nga oteekawo istighfar. Tojagamba nti nja kwenenya enkya. Omanyi otya nti enkya lwe bagenda okuziika? Leero sirina nniya bulungi yakwenenya naye nja kwenenya ku Lwokutaano. Omanyi otya nti ku Lwokutaano tojja tuuka nga mutaka wakamalayo ennaku 3 oba 2. Gw'omanyi otya? Kati Allah atugamba atunnyonnyola abeere nga atusonyiwa. Namala n'agamba nti wayuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati.
ne baagala nnyo abo abagobereza obwagazi nga bakulembeza nnyo obwagazi mu mitima gyabwe antamiilu mailan azima okubanga bakyuka olukyuka olunene bamugamba nti omubaka yagamba bwati tonyumya nawe nakyuka banimanyi ogenda kungamba omubaka yagamba tonyumya banimanyi ogenda na bintu birimu magezi be bantu betuwangaliramu bo abaagala abakulembeza nnyo obwagazi bw'emitima gyabwe bo bagenda kyuka olukyuka yasudduna anka sududa beziyiza olweziyiza olunene tombuulira Allah namala natunyonyola nagamba nti yuridu llahu an yukhaffifa ankum Allah gyebuva ne gyebulaga ayagala nnyo bawewulizaamu gyebuva ne gyebulaga Allah ayagala nnyo okubawewulizaamu kyova olaba yatugamba kangaziwemu ku wano katono yatunyonyola mu surati al-Baqara n'agamba nti ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayri minha aw mithliha tetusiimulawo mu mateeka gaffe oba oggakwerabiza gwe Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na'ti bi khayri minha ne tuleetayo lino etteeka tuleetayo etteeka nga ddungi ku lino eribaddewo aw mithliha oba eririfaanana mu nnamula okugeza Allah yasooka okulamula okwasooka yagamba nti bannamwandu walladhina yutawaffawna minkum wayadharuna azwaja bannamwandu bano abasajja abatuukiddwako okufa balina okulamira bakyala baabwe ebintu ebigenda beeyagaza mataan ebigenda okubabeesabeesaawo nga bya mwaka mulamba ghayra ikhraj nga abantu abo tebafulumye kukulamula okwasooka kati ate Allah n'amala n'akyusa n'agamba nti ate bannamwandu kuba wali yalisooka n'abawa piriyodi ya mwaka mulamba ate oluvannyuma n'akyusa nti arbaata ashhuri wa ashara n'amala n'akyusa nti bagenda kukungubagira babba baabwe emyezi 4 n'ennaku 10 Allah wewuddemu dini ki erimu ebintu ebyo Allah aleeta etteeka n'amala n'aliwewulamu kati oba tutegedde Allah nekino ekitabo kuba kino ekitabo Qur'ani ekitiibwa kye kituyambako okutegeera Allah tusoma wano kati Allah tugambye nti yuridu llahu an yukhaffifa ankum gyebuva ne gyebulaga Allah ayagala nnyo tuwewulizaamuko mu ddiini eddiini busiraamu erina amateeka gaayo shar'iyya nti kano mukayige nti woobeeranga mu mbeera y'akanyigo amateeka gano gakuta okugeza omuntu ng'ali mu lugendo amateeka gamuta eswala n'awewulako n'agatta n'ate woobeera nga toli mu mbeera y'akanyigo ate nga gakunyweza omusajja jama tujagala ku muzikiti juma eswala zonna 5 tuzaagala towewula tozisalako awo gakukwata nawe obeera mu mbeera y'akanyigo oli mulwadde oli mu lugendo Allah gaga kusiba nkutadde lya ojja kuliwa mu nnaku endala nawe obanga oli mulamu obeera nga toli mu lugendo siiba gakunyweza so Allah atunyonyola n'agamba nti we yali amaliza aya yagamba nti wa khuliqa al-insanu dha'ifa okuva edda nedda omuntu yatondebwa nga munafu tuli banafu fulani tosobola yimirira ssaawa 5 wadde fe abavubuka twetenda abalabi b'emipiira ne tosobola yimirira ssaawa 5 era oyimira n'owulanga okulwa okumukufuuyirira ne weesigama n'oyimukayimukamuko wa khuliqa al-insanu dha'ifa omuntu gyebuva ne gyebulaga munafu mwampuliriza beera ng'otegeera ekitiibwa Allah byonna katubikole tweyise nga we twagala ne Allah tubanje okumutegeera
ebbanga ly'onaamala ng'omutegedde ta ogenda kukyuka wekka na wekka, ogenda kukyuka wekka na wekka. Naye ebbanga ly'onaamala nga tomutegedde togenda teeka amateeka ge mu nkola. Allah akugamba koma wano kaneeyogereko katono, Allah agamba tokwata wano kankwateko katono, Allah agamba yogera bw'oti anze kanjogerega we njagala. Baganda bange, ekyo ekintu kya nkizo nnyo mu ddiini yaffe Busiraamu. So Allah amaliza agamba nti wa khuliqa al-insanu dha'ifa, omuntu yatondebwa nga munafu. Tuli banafu, tusobola kukola 24 hours noyita ku asikali bana bakola ekiro muyitako saawa 9 ali awo yebase n'ekimundu kye. Omuntu munafu. Tuwadde nga wano mutala we nga zitutunuza ebiriroliro, tuwadde mulamanzaani wano ng'enjala sanga Abasiraamu bebase mu muzikiti n'omugamba seeka kye kibadde nti seeka swamu empisizaamu eggaali nga yenna omulaba yenna agonze. wa khuliqa al-insanu dha'ifa, omuntu yatondebwa nga munafu. So ekigendo tuyambako mu bunafu bwaffe buno, saba Allah akkirize emirimu gyaffe mu bunafu bwaffe, kwe kubanga otegeera Allah, onaamutegeera. Eddiini ate egunda nnyo. Ndi mu mbeera bweti, Allah njagaza ki? Agala nkole ABCD. Mu budde ki? Mu budde bwe buti ne bwe buti ne bwe buti. Budde buno anjagala wa? Anjagala wano w'oli. Kyova olaba mu aya gye batera otukuutira nayo mu kutuba, aya eri mu surati Ali Imran 12 wembasa erabidde, batukuutira nga batuyita nti ya ayyuhalladhina amanu. Nina kyenjagalamu, ya ayyuhalladhina amanu, abange mwe abayitibwa nti abakkiriza, ittaqullaha haqqa tuqatihi, mubeere nga mutya ow'ekitiibwa Allah mu butuufu bw'okumutya. Totya lwa bantu ti banandaba ntya kansaale, banandaba ntya kampeeyo. Mu butuufu bw'okumutya. Allah yamaliza agamba haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Waawu lil hali, abasoma ku Luwarabu, waawu eraga embeera Allah gy'alina okusangamu nti wa antum muslimun. Embeera yonna Allah gy'alina okusangamu olina kuba ng'olimu ng'ogyemulukidde amateeka ge. Oli ku booda, Allah akutuseeko kufa ng'olwedde ogyemulukidde amateeka ge. Allah akusanze okuba matafaali, wa antum muslimun, obeere nga embeera gy'akusanzeemu awo alyoka akutwale ng'oli mugyemulukufu, akusanze weebase, wa antum muslimun. Kamponzika ebigambo byange okubeera nga maarifatullahi kitukakatako nnyo okubeera nga tutegeerewo ekitiibwa Allah. Ekigambo ekidirira ekisembayo nga mmaliriza mu nsonga zaffe nti bwe tunaamala otegeerewo ekitiibwa Allah, emirimu gye yatulagira ne tugikola, anaamala n'agamba nti da'watan ilayhi, tubeere nga tukowoola Abasiraamu. Yimirizawo eswala, oleka omwana ku mulimu naye bamuyita Yasiini, omuletse ku mulimu, gw'oseba ogenza osadde jama. Kya buswavu nnyo. Beera nga okowoola eri ebintu ebyo by'osomesa. Ekintu ekyokuna, twagaba ebintu bina, tulabye al-ilm, al-amalu bihi, da'watan ilayhi. Then ekintu ekyokuna nti asaburu ala al-adha fihi, okubeera ng'ogumiikiriza ebyo byonna ebigenda okutuukibwako. Kuba onaakowoola n'ogamba nti mujje tusaale, ogenda kulaba nga abantu batandika okugamba nti si gwe asinga okumanya, serere era naye wakola kino na kino. Beera nga ogumiikiriza. Aya gye mmaliza nayo, Allah ng'akuutira nabbi we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, yagamba mu surati Swad nti isbiru ala ma yaqulun, beera nga ogumiikirizako ebyo ebikwogerwako, byonna ebikwogerwako nga binyiiza. Wadhkuru abidana Dawuda dhal aid innahu awwab, beera nga ogumiikiriza ebyo ebikwogerwako. Nkuutira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya ow'ekitiibwa Allah ebbanga lyonna. Kijja tuyambako eddiini yaffe okubeera nga tugitambuza mu ngeri entuufu Allah gy'atwagazaamu. Akulla aami wa antum bi khayr, mbeeyanziza okumpuliriza, sinza asinga okwogera, sinza asinga obulungi, naye oba oli awo
kyensiza okusomesa beera nga okijjamu ekyokuyiga totunuulira ani akisomeseza gwe nakuwazza nange ndi mutonde n'ebigambo ebyo amannya agange sigadde mpitibwa Kimera Hassan aviridde Lugazi okubeera nga twejjukanyamuko ku bigambo ebyo by'ekitibwa Allah aqulu aami wa antum bi khayr wa hadha salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.